twabwewa era tubutambuza alhamdulillah awatali kutya muntu yenna kubanga nakyemalira acreatinga platform ey'okutiisa bannansi ate abayivu bo batya nnyo kubanga bo they have always what to lose babayita ba middle class ba middle class baba oluusi balooza ku bulamu obulungi ne budde emabega ne buddirira. They can only use their offices to negotiate jobs for their children. Kakati abo tebasobola kwanganga challenges. Era General Museveni lumu yali akola speech n'agamba nti eriyo ekizibu kyalina nti alina ba street men bayitirivu, people who are jobless nenga bafuse basajja bakulu bali myaka 45 nenga yatta emyaka gyabwe n'aba referring to as street men. Kati fe generation yaffe erwana obutaba na baana nga ba street men. So njagala kulamusa bonna bonna abatuwuliriza n'okusaasira abo bonna abali malwaliro abalemeddwa paka kati okufuna obujjanjabi. Eddwaliro ly'Emulago liwezezza emyaka ndoza kati 10 nga gavumenti y'abannakyemalira enegezaako okukola renovation. Naye bwe baali bayisa renovation plan baalaba nga kyali kijja kuba kizibu, it will be disaster okuliggala. Kakati bwe baali bagezaako okulaba bwe banaaba bakikola ye Kiruddu ne Kawempe. Naye ekyennaku mu facilities ezirimu omu nga casualty emergency abantu batuukira paka leero balemeddwa okufuna 20 billion obuwumbi 2 okukolera wali abantu we batuukira. Bw'otuukira wali ne wobaani you've go through that very 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 bad circumstances. 20 billion ekyo kikulaga abantu abatukulembera nti basigalamu enkola y'ekiyekera. Naye Bannayuganda mbere bagumu mbere bavumu fatanyayo. Okay. Bajita Palife 17 akamuza mwenda ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mukulu Dombo, twagala tuyingire munda mu seteeserezo n'ebigenda maaso mu parliament. Ensonga ezigenda maaso mu parliament Mukulu Dombo badde ozigoberera? Sebongezaako ezimu okubigoberera we banabeerawo byesimanyi ojja kumbuuza kubanga naliyo okumala emyaka 2 kale ebisinga mbitegeera. Okay. Tulabyewo okusika omuguwa wakati w'ababaka abamu naddala abava mu Buganda ku nsonga z'ebbago lino ery'emmwanyi eritembeetebwa. Era tulabye ne General Yoweri Kaguta Museveni ng'akangudde ku ddoboozi ng'agamba nti bino byonna ebikolebwa ebitongole ebiraajanirwa ye yabitandika. Abamu bagamba luno lukwe lwakusaanyaawo balima mmwanyi. Tandikirawo Dombo. Sebo njagala kwebaza naye kansooke nnuŋŋamye muto wange ono Mwami Mufumbiro yalowooza nti gana amalwaliro amalala gazimbibwa kubanga Mulago yali eterezebwa. Nedda, tulina system gye bayita rifaro. Kakati Mulago si ddwaliro eritandikibwako newankubadde nga balwadde bangi bakola ensobi ng'alwadde omusujja n'addukira Mulago si bwe kiteekeddwa okubeera. Amalwaliro gaffe buli muntu gy'aviira ku kyalo nkola ya gavumenti nti wateekeddwa okubeerawo health center 3 buli kyalo. Buli kyalo gy'oviira mu Gombolola wateekwa okubeerawo health center 3. Baali bagezezaako ebimu okuteekayo health center 2 naye kubanga health center 2 ebeeramu muzaalisa naddala okuyamba bamaama ababa bagenze mu leba ng'ate eddwaliro liri wala. Naye eddwaliro eribeeramu dokita atandikirwako ne theatre yandibadde health center 3 ng'eddwaliro eryo lisookerwako
omuntu wabanga alwadde asobola okeberawo omusujja mubeera mu laboratory n'ebyo byetegeddwa okubeerako kati ku referral system ekurifaringa nti bwe babanga health center 3 eremereddwa oba ogenda mu health center 4 bw'obanga health center 4 eremereddwa ng'ogenda mu district hospital bwebanga gyeri bwebanga eremereddwa tulina regional referral hospitals buli regioni gyebiri mbulira region etalina regional referral hospital era omwami ono nze kinsanyusizza kugamba nti abalwadde abali eyo abali mu malwaliro newankubadde temunaba kufuna bujjanjabi njagala kubebaza bannayuganda titagambye nti abalwadde abatwalidde awaka naye agambye nti abali mu malwaliro njagala mugendenga mu malwaliro ne bwobanga obujjanjabi obumu tebuliiyo naye ng'omusawo akulagira ekyokola gyali eyo ye development gyetugenda okubanga tuzimba kale ekyakugambye nti bannayuganda si balwadde ba mitwe abayinza okugamba nti kanva awaka ngende mu ddwaliro etali ddagala oba eteri musawo era n'abeerawo ng'atudde era ekituzaayo omuntu n'ekimutwalayo ekitegeeza nti eba eriyo ekimusikiriza okugendayo naye olumu baba tebaagala kubyogerera wano juzi bwe twali mu covid Honorable Ssemujjunganda Ibrahim yawakana ne bana opposition ne bamunenya nako ne bamugamba lwaki okyogedde okugamba nti mama waawonedde mulago afunye obujjanjabi ng'abantu balemerera okujjanjaba abantu baabwe kale njagala kwebaza Honorable Ssemujjunganda ng'omwami omuyisiraamu ate ayogera amazima newankubadde banno bye baayagala oleme kwogera yavaawo n'abyogera kale abalwadde abali eyo mbakubiriza ng'ekubiriza n'ababaka baffe ba palamenti mufeeyo nga muli mu palamenti okwogerera abantu bammwe be mukiikirira. Honorable Dombo ninako enjagalo nzigireyo ku nsonga eyo yennyini. Yesebo mukulu wa Yesu agambye nti obuwumbi 20 abiri bwabula okutereeza watuukirwa abantu kakati gavumenti sente zaagibula ezitereezaawo gavumenti kisinzira weebeesazeewo okusa sente kubanga Mufumbiro akimanyi nti bro ng'abaanuupu tulina ensimbi ze tufuna obuwumbi 30 ze tugaba naffe ng'ab'ebibiina kati gavumenti eyinza okusalawo sente neziwa NRM newa n'enuupu nabo tebazisayininga ne bazifuna mugabana za ddwaliro kakati tufuna zigabana za gavumenti kakati z'eddwaliro zibuuza ababaka ba palamenti kubanga bwe bazigabaza enjogerera zino ezaffe zetufuna ng'ebibiina kati gavumenti bwefuna sente teri gavumenti efuna sente zonna zeyagala okukozesa era ng'omuntu awaka bw'abeera kati omala kufuna sente eno olyoka otandika okutematema n'osalawo biki by'onookola olumu gavumenti efuna sente mu kifo ky'okola eddwaliro negamba naye tulina ababaka abalwadde ate obusobozi buno tetubulina n'osalawo n'ogamba nti kambateeke ku nnyonyi ntaase obulamu bwabwe naye nga na wano tukyakolawo era ndowooza obadde owulira ababaka abalwala ne babatwala ebweru okubajjanjaba twalina sipiika bamutwala bamujjanjabe ala n'agera era yasigalayo tulina munnaffe n'amboozi empuwe mukono bakusomera obuwumbi bwe gavumenti bwe yamussaako emujjanjaba abone asobola okukomawo okujjanjaba n'okuweereza abantu b'ab'emukono ne bannayuganda muto wange Segirinya gy'abadde kakati nze mbasaba abantu bwe banaabanga bateredde nga bamaze okuwona eyo gye babadde bajje mu palamenti bwe baba bateesanga ensimbi bazigabanya kubanga nze naliyooko naye kati siriiyo basalewo wa bwe baagala okuziteeka naye ekyo si kye kyetuleese sooka okwatemu katono tusooke tukimulungule wayisa kikyo oyagala okumulungula amanyi ntunuulira Dombo wano nengamba Katonda bwantuusanga kwegya emyaka sibanganga Dombo anzijululanga kubanga eriyo byoyogera alhamdulillah nakuwuliriza manyi nti eno program bakuyisenga spoiler bakusindise ng'omu ku bavumu abayinza okujja mwaŋŋanga amazima era nja kuwa obudde nga bwenkuwuliriza bwenkuddamu kakati nze siri ku level esiruwaza bannayuganda ate ndi muyivu ekimala ekisobola okwawula
amalwaliro ne kiliniki oba ne health center. I can differentiate between a clinic and a hospital. Hospitals in Uganda, in the whole country in Uganda, ezazimbibwa mu myaka gyaba Idi Amin Dada tetuddangamu kugafuna. I can name them. You have Mulago Hospital that was completed by them, started by the colonialists as an idea. Naye ng'olina agali hands on. Gombe Hospital, you have Jinja Referral Hospital, you have 22 tuli ku infrastructure development bante balinawo. Era omuntu bwalwala ng'afunye ekizibu okujjako bwe multiplyinze era ne bwabadde government district ezimu eziyina naye akugamba ng'agamba nti bazze eggulu babadde emyaka 4 emyaka ana gali mu kwogerera olwaleero ye yali mu parliament myaka 2 n'okuwumula n'awumula kati n'akomawo because they have overstayed. Bye twakota kati bye tuzeemu era badde okwogerera ebyo ebibi bye baateekateeka. Tewali malwaliro. Gende Mulago omuntu alwadde kansa eggulu alina kujja Mulago. Teri cancer hospital from Gulu to here. Teririyo nkubuulira. Teriri uliriza tulina cancer clinic emu nze sizze kulimba bo basobola okulimba ne babasengejja be balimba buli kiseera. Naye Mulago yennyini wali overwhelmed kubanga olinayo ba oncologist abatawera 10 abeera na omusawo omuresho ye alina okulaba abalwadde 5 ebyuma ebyamasanyalaze ebikalirira biri 3 ate byonna bya grant. Nkugambye ku casualty buli mulwadde yenna afunye accident afunye ataaka afunye eki watuukira kitegeeza weetaagisibwa nnyo mu by'okujjanjaba. Nkubuulira katanda bw'oba tolina simu tofuna kagaali kutwala mulwadde olina kusitekingawo simu kuba waliwo obugaali obwo 3 ate nga n'emmotoka ezibaleetawo eziyambyeko ziba z'ababaka ba palamenti because tolina infrastructure ambulance gy'oyinza kukozesa ng'ogyeko ebyenguudo. So nze sijja wano kunyumiza abantu bu health center butaliimu basawo butaliimu ddwaliro. Priority zibadde za bulimba. Omanyi bulungi nnyo nti abaana abasoma obusawo abasomye obusawo okugenda okuyambako wonna watali bujjanjabi paka leero balwana 35 billion obuwumbi 3 mmeka kati azze kubalaatira ku nsonga nti NUP efuna sente. NUP si esoosa okufuna sente leero oyogera obuwumbi 3 obuwumbi 3 boyogerako NUP efuna obuwumbi 3 mu miliyoni 5 olwaleero bwe basindika auditor general ne boyagala tukikutwaleko tukikubalire NUP mugitwalako sente za bailo buli lunaku amagye ga mukamaawo gawamba abantu bwe gaba tegabase bwe gabatabuwanga bagababonyabonyeza gabatemyetemye tubatwale mu malwaliro agatali nayo okusikinga better health facility tuba tugenda kusanga obuzibu obalaatira ne ku namboze nga mwe mwamumenya nga mumenya constitution nemwe temukyaswala gwe Dombo oyinza okuswala ate gwe obaddewo omanyi ne banda bwe bamuwa obutwa kuba bye wayimirirako simanyi oba wabikyusa gwe mwennyini wali part and parcel kwabo era yego walidinga mu kukayana ku ne banda. They failed to get a hospital yafira mu mukwaya Nsambya nga ne IGP atadewo effort kale kihura atuke ku scene bakole ekisoboka nga tewali she was an MP. Kati bali omonsi ya faintingire waabwe minister okumutu sakalwaliro nga n'ennyonyi weegwa terina bagate amabaati kizimbe kyonna kijja kuyiika amata abalwadde abali munakoleki bafe generator tewali akugamba nti balina amalwaliro ewaba minister bali omonsi it is on record ate newaffe ate ewabe gyavoyo tewalina na luguudo luyinza kutambuza mulwadde kuba nagamba ewaba Dombo tewali emmotoka we can go there even tomorrow with the media motoka teziyitawo 2 ku lutindiro tebalina lutindiro 40 years naye bali wano bazze ku misrepresentinga genda ku Heart Institute genda yona kati ne bwenjogerera kati bwe tutwala bannamawulire ku Cancer Institute abantu bebase ku floor bali ku kolansi kwe bebase kati oyagala nze nzije sigo omuzigo otwala omuntu wa cancer bebase ku floor atagende mu health center 2 health center 3 nga ne sente zikozewo za grant namboza abafuluma mu parliament aba special forces command nga bamaze okuyingira mu parliament
ffenna twakiraba abaali bategeera obulungi abatali nga Dombo abasasule kuba bamukomyawo nga masinale Namboze ne bamumenya omugongo amajege gamumenya omuki ali mu process of treatment wano ali mu process of what of treatment ne bamuwamba ne bamuteeka mu motoka yaabwe ne bagitomera mu maaso n'emabega omulwadde w'omugongo ne baddamu ne bakosa spinal cord ye teriyo muntu yenyumiriza mu kulwala Dombo kyategeeza nti ate sente nyingi ezikozesebwa okujjanjaba bamu ku babaka ekyo kituufu era bulijjo tukyogerako era Namboze naye muzijjeewo naye Abannayuganda ng'obasigira ekifaananyi ekya Namboze basigire ekifaananyi ekyammwe bafulayinga ennyonyi omulamuzi Catherine bamugemereire mukadde we it was too late ne Busoga it was too late naye nga helikopita ekoze eki etuuse naye okujja eno mu ddwaliro infrastructure so omuntu asobola kujja wano nze naŋŋamba ebyeddwaliro bye mbadde njogerako mbadde mbimanyi bw'oba tosobola ku explaininga nti temufayininga nga 20 billion nga mufayininga sente ez'okuwaayo banafuye NUP erina accountability mwe mufunye sente already mufuna billion nga 25 okumala emyaka nga 10 negye muyina offices baba banja because you are with impunity. You come here and lecture us about impunity. Gwe mwenyine moloka gyotambulirako it is a criminal car. Gwe nga Dombo otambulira ku motoka eringa y'abasirikale eriko ba sharp shooter entebe z'aba sharp shooter eri wabweru wali ayina omusirikale maaso okulaga nti nsi jangu oyo agyogerera atambula n'omusirikale ne ba sharp shooter ku motoka eri private kakati yaffe tubeere tutya era Munnayuganda oli tumwogerere tutya nga ye agyogerera ayina omusirikale ne ba sharp shooter ku motoka eri private. Okay. Bagiyita Pale FM 107.9 ekkula eri omuntu wabulijjo njagala kuyingira mu parliament naye sebo mu parliament sikugaana kuyingirayo nze kyenjagala okwebaza ku mukama wange ono era mukwano gwange agambye nze twesanga mu studio ne tunyumya naye tetuli ba mukwano ffenna tuli bannayuganda ekisinga obukulu kyenjagala nkubuulire era agambye nti bannayuganda abali emulago ku fulo abeebase wansi omuntu waviira wakala agenda mu ddwaliro aba alina kyanoonyaayo eddwaliro eritali mu bujjanjabi teriyinza kusikiriza abantu abaliyo bulumi bwe bubatwalayo tobalatira bantu agambye nti apuliriza okubalatira bawuliriza obulumi bwe bubatwalayo mu ddwaliro no obulumi wuliriza obulumi njagala mulungamya obulumi sebo tuze wano obulumi gwe moderator muwadde ekiseera n'ayogera ate no problem abate oyagala ngenda mu maaso mugere oba nedda kubanga eno program azemu ya NUP tajja giteka mu bulimba ekitwala abantu sebo nzikiriza bulumi terezeno program gye tuzemu NUP program ya radio ngichenjagala okutegeeza nga NUP mulekere yakudda nga program ya radio tegeke hiyo program ya radio kakano banga program ya radio muwadde ekiseera n'ayogera nandi kusabye nange nkole submission wabanga tayogere tokyagala sebo nja kumulekera program akole nenda tugende maso sebo neyanziza kakati ekyenjagala bawuliza bategeere program ebanga yaabwe naffe NRM tunoonye yaffe tugende maso program ya radio bagita Namwatulira sebo neyanziza kati njagala kubiriza bannayuganda abali eyo emyaka 2 nga Uganda bagigaddewo nga tuli mu covid tewali yafulumaano yadde president w'eggwanga bannayuganda bawolera mu malwaliro ga Uganda njagala kwebaza abasawo mwongere okuweereza NRM bwe yajja muyinza wano twalina university emu mu myaka 50 universities yali emaze yali etendesa abasawo bameka njagala kwebaza NRM omusingi gwe yassaawo nemanya nti ekiseera kigenda kutuuka twagala abasawo awo abadde ayogerako psychologist mulaga bataliwo NRM netandika mbalala netandika private universities ne public universities za government tutendeka abasawo ab'okujjanjaba abantu baffe planning bwekolebwa era oba bagala oba boogera ebyo kiri gye bali
naye ffe tuteekateeka tulabirira abaliwo kati tuteekateekera abatanazaalibwa naawe abali mu palamenti n'ebibiina by'eggwanga nga mwali njagala kumwebaza nti olusoose akkiriza kubanga bulijjo mbadde musosokereza nga mbuuza njogera ku sente zetufuna naye zaafunako naafe netufuna nga takkiriza naye agambye nti bafuna obuwumbi mumeka kakati obuwumbi obwo ate businga waawo ngenda kujja ku luli kubanga kyo si kyekindeese mbuulira abantu baffe nti kubanga ffenna tufuna obuwumbi obwo gavumenti naye nga tebagala kukkiriza kubanga eyo si embeera gye tugenderamu Kayongo eyo debate eri very open accountability eri very open naffe era bulijjo nzija wano lwakuba nti kati mmwe mwakatandika okuwuliriza eno programu naye wano kweno programu ekyabawuliriza bakiwulira dda si kipya ati tekanze njogera ekyange obanga bakiwuliriza kati afaayo ati nzija akifaako ki obanga bakiwulira dda era nedda bwoba ye programu gyoyagala nga gwe wetaaga kwetegeka okujja tuginyumyeko era nayo giragaani enkya munamwatulira ow'enkya babuuziza nze okuddamu nze mbadde njogera nze siyogera naawe sibuulira ggwe kubanga byabaddawo kano bulijjo PAL FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde za